Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu ky'omuziki. Endobeso. Kale tuyingidde omutabiza akadde kaloke nnyini Allen wandisebo nkulamusiza mukwano kale yanze kadima na manager lekabogoza tuli ku Beta FM ekinta buli ky'omuziki wano twalabye WhatsApp yongo tugamba tukubire what is it kadima sebo webale kunkubirako nkale mukwano nange webalire ddala naku ki nako kadima nina omwami bamuyita Mukiibi omwami oyo bannange kale fine yankolera ebirungi bingi mwami wo kiki yali ex-boyfriend wange yali mwami wange mwami nga muli bafumbo oba just boyfriend twali tuyagala bweyagazi nga tetunaba kufumbiraganwa hakati kiki kakati munnange nanyambako ne tubeerawo ne tweyagala ekiseera ne kituuka munnaye ne twawukana ngera bw'obitegeera mwami kadima nenfuna omusajja omulala nofuna omusajja omulala nga mwawukanye oba nga temunaawukana kale kaŋŋambe nti twali tetunabako cyane nga nongeno tunulatunulamu nga future nga talina future Mukiibi nga mutunulya ne mupimapima nga ndaba sirina future nga simuyinaamu future abakazi nga tomuyinaamu future kaganga n'okumwagala omutima kale nga tegukola ki ng'ofunye eggaali nga tegukyamwagala nga nfunye emmotoka ono omwana gwe nnina kati nomupima kakati Mukiibi wali oyagala waki ng'omutima tegwamwagala ate anti abazadde be baali bamunsi bakoolo okuba baali bamumanyi nnyo bimanye ebyabazadde bamanyiganye kali kiki kyoyagala ne baagala mumanyi ate naye nga nze nali simwagadde ng'omuntu kakati munnange nnina omwami gwe nnina asuubiza okunkuba embaga anjagala buli kimu akikola kakano tugenda na mikolo nga bwe nkubulya kati tugenda mikolo kulikanga speed nene tugenda mikolo ate twagakola gino egya scientific naye kakati omwami oli Mukiibi agolokose aleese omuliro ankyankalanyiza buli kimu omwami wange amunoonya agamba agenda musiba mbunze ndi mukazi we ate oli omwami yatusenisera ekigamba mbu munnaye mugenda mutereza ensonga zammwe ng'omwami yagamba omwami yaŋŋambe nikola girinyewa mutereze ensonga zammwe nani n'abe wammwe oba ne Mukiibi omwami ono yaŋŋamba paka tasaafuna mirembe nga tuli naani ne Mukiibi akyatulondola bw'atyo atugaŋŋambe emikola gitaddeko lugundi angamba muno soketereze ensonga zaffe ne Mukiibi kakati nze ali Mukiibi ye kiki agamba atya ye nga ndi mukazi we nze yampeerera simanyi yanyamba naye nga ye yakuweerera ni yabikola naye yanyamba era yampeerera naye kakati kiringa nga wandiyambye w'omukigo amanye nti no kati ye musamali gundi bana abamukigo abayamba agambe amanye nti no kati kale bw'aba yakinkolera amanye nti yanyambako ni atwale nti no fine byanyambako nga bwandisanze omuntu n'oyamba n'omuyamba ezo zaagwa zaayita kasita naye era yafunamu yandyamu era mukulu yawomerwa kale tweyanza nnyo tweyanzeeke kakati gweyagala yeewera tekiba kirungi kulekawo omuntu ebiseera ebisinga ate ntya nga simwagala twayawukana kakati nze nina omuntu wange nina eggaali Mukiibi nawe nayogerako naye ebyembaga nga si byaliko anyamba ndeke byanyumirwa we yakoma n'abalala nabo banyumirweko etima lyaki kati oyagala akuveeko aveeko akufuukidde ekizibu anfukidde akayiza ye n'ennamba gye ndabako Mukiibi ye nnamba gye nakuweereza mwami Kadima oli w'amaanyi mugamba akite kati waliwo agenda kinyumirwa ali mu kintu saawa eno yanyumirwa yamala kale sirika nno tuwulire halo wanje mwami Mukiibi
Wangi sebo. Nkulamusiza sebo. Kale sebo. Nze yenze Kadima na Mayanja ne Kabogoza tuli ku Beat FM ekintabuli ky'omuziki wano. Kati? Nti yenze Kadima. Tuli ku Beat FM ekintabuli ky'omuziki wano ku radio. Tuyina omukyala agambe tukubire twogereko naye bamuyita Aleni. Yogera mangu na kanyuka ndi mukovu njagala kuwumula. Kakati nga Aleni atutumye. Nti mweyagalako naye olabika omulemeseza obulamu ssaawa zino kuba agenda fumbirwa muntu we naye olabika nga amulemeddeko amulemeseza life. Mulemeseza ntya? Nti omulemeseza ensonga omwami w'omugamba ebigambo watuuse n'okutuuka simanyi omukolo tegujja kubaayo kwegamba weewera bwewezi. Esebo ng'atukubidde twogereko naawe tukireke. Kati mubadde mugamba ki? Kakati kye tubadde tugamba ffe. Tukoledde abantu bangi ebintu ku nsi ebyanaggwano bingi naye tetubeesibaako nnyo bwe tutyo. Kakati kankubulireko ekintu kimu. Esebo. Omuwala oyo gwe mulaba kumpi ndowooza nze nafuuka muzadde we. Taata we yafa. Taata we yafa. Maama we. Ne ntandika okukola byonna kitaawe byali alina okukola. Esebo. Okuviira ddala kundabirira eddwaliro byonna school fees pocket money. Nze kati sebo mwagala agenda afumbirwa omusajja omulala. Nze ngeyateekamu ezange ndyawo ntunula ndyawo ninga kiso kibotte. Naye anti kakati ebyo byonna tubikola lwa Mukama kuba tugambye nti era mwaliko mu kikola ky'omukwano naye ne mweta. Tubikola lwa Mukama twesanga ku kyaki. Muzeeyi. Si bwatugambye nti mwesanga ku kyaki naye nkiresenga munaddiini gwe tolina ddiini mwami mukiibi. Bwe twali tutandika okweyagala namugambako nti ngenda kwagala lwa Mukama. Mani kati nsaba tukiteeke mu Mukama kati. Tekijja soboka. Naye katugenda kukola tutya kuba gye twagala way forward. Wagambye nti omukolo tegugenda kubayo tebagenda kwewasa tukole tutya. Tegugenda kubayo tebagenda kwewasa. Kati anti akola atya? Akuddiza ebintu byakola ki? Engeri gye kiri nti nze namukuza, nze nakola byonna kitaawe byalina okukola. Bakwate omukolo ogwo baguleete ewange. Nze nabikola byonna ebya taata. Ate nga wakola ebya taata ate nga wakola n'ebyomwami. Kati biri ngenda bisazaawo kati ngenda kukigaza kino ekya taata. Bajjaza abajjajja bazireete n'entebe ya taata eno lugalamirizo ogiraba? Esebo. Nayo njagalako ngalamirize wali nga bampuuba. Nga bakuuba mwami mukiibi njagala tuve mu katemba. Kiri mu katemba. Anti kakati olinga ali mu katemba kuba kati bw'ogamba nti entebe y'olugalamirizo ssebo bakuwujje. Gwe kitaawe w'omwana. Bampuube nange mmanyi nti musanji wange yangemulira. Naye nga kati kye tugenda okukola tusaba. Osonyiwa obeeremu n'omutima ogusonyiwa. Sisobola. Njagala banziriza obukadde bwange ana bwe nateeka mwoyo omwana. Bwe nzibalabalamu okuva gye namujja paka we namutuusa ku yunivasite n'atikkirwa ndi bukadde ana. Nandibadde nagulamu poloti. Nazira nti omukolo ogwo n'engusitula n'engutwala ewa mukiibi. Eyali bba wange sikweteeka mugwa mu bulago. Tekisobokera naddala tekisoboka. Mwami mukiibi nsonyiwa ndeka nange ntambuza obulamu bwange. Nkole kye njagala ku mutima. Omanyi obudde bwe wammalira? Malira ki? Nze nisebe nazikujja mu nsawo. Wanyumirwa walya buli kimu. Tewandya. Wandyako n'embuzi yange. Izzeeko osogizaako naye nze kyaba kiri. Maama. Nakola ki? Wagijjako embuzi sigo wansookako. Ko teyaliiko saagala owayirize teyaliiko. Yali mwami mukiibi kiki kyogerako? Teyaliiko mwana gwe. Saagala ompayirize. Ogambye oli wa ddiini teyaliiko. Ekyo kyo njagala tukimaliriza. Nze simanyi gye wazungiranga. Watandikako we twatandika okwera. Ali baana abato nga twakeeyagala awo. Nze nalisinga kyabasajja kyemmanyi. Embuzi teyaliiko. Waye ate nga mugenzi wala gye tutagambye kutuuka. Kakati anti naye abiyingiza wala nze nange mbadde nnina okwogera amazima. Ate kati agambye nti si yagira. Ate kati ayogera agambe ki? Agambe nti no si yagijjako. Era kitabadde alina kakati nno omusajja okyo olina okukola mulina mulumba mutuule wamu mutuuze n'ab'ekika kyo ne bbawo abeere muntu mukulu amanye. Kadima tutudde twogedde ye naye omusajja tawulira. Y'ensonga lwaki nzize ku rediyo onyambe. Akadde katugenzeeko naye tujja kuba tuddiŋŋana tulabe ekyokola katugendeko mubawuliza tufune ku magezi gaabwe. Sansa mujigenze gitya ne Kadima Namayanja ne Ankukabongosa ku 96.3 Beat Fama ekintabuli ky'omuziki. Wewale kuweereza Kadima. Kale munaffe muko
Nze Katogo different busika. Oli busikawo. Ne mwami mukibi naye alimba. Kibi wakola byonna gwe tobibala. Byonna. Mukibi wetereze. Nkale webale nnyo munaffe mukoddomi oge nti mukibi yeetwereze kubwe mutoki wangi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh Haji Kasule. Ekituufu ddala nga mbeera Kabowa. Ne bano webali bakubuuzeeko mubuuze ku Haji Kasule. Haji Kasule nuna tusanze okubuuzaako sewo. Ndeka mukwano nange baze okuwuliza munnange. Twamusiza Haji. Kale mukwano. Enteesaayo Haji. Naye baagala nnyo kaakati enteesa yange eri bweti. Ye Haji. Omukyala oyo agende mu b'obuyinza alipootinga omwami oyo. Alipootinga omwami. Kubanga bw'atamulipootinga mu buyinza. Ajja mufuukira akayinja mu ngatto Hajati wuuno. Nkale Hajati. Salamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukwano tuweereza. Nawe okuwuliriza Hajati. Amanya naponyiwa ne Kabowa. Omwami yali muntu mukulu n'aliko omwana. Agala gw'omutima. Kadi ne bwana akola otya omwana takyayinza kuddayo mwagala. Takyayinza. Kigwako. Omuntu waba kukyaye ng'omwesonyiwa ng'ofuna banno. Alhamdulillah mwebale nnyo Haji ne Hajati Namponye bali Kabowa basinzire okubanga batuwuliriza BFM. Kadima. Nji baba. Debwaku alamanzani ndebusika. Tesa bwaku. Naye kikulimba omusajja akoze bubi. Yayisa bubi nnyo omukyala. Yamuyisa bubi waliyo. Yali yamuwerera n'akasente. BFM. Kale munafe. Ono mwalimu Kizito. Bali bate mwalimu Siraji. Alhamdulillah tusanyusa okuwuliza. Mukama wange. Badde ngezaako naye ng'akasimu ko tekayisikamu. Haji kaakano kayisizaamu. Kati muganda wange. Ebintu enzo bitereeza naye ate omukyala ate n'agenda ayogera n'aleeta obuzibu. Naye omwami naye kyekola si kirungi. Omwana bw'aba yamukuza omwana amulabira mu kifaananyi kya taata we. Ate era bw'atuuka n'omukozesa. Tali kirungi. Kati omwana awulira ensonyi. Ekyo muganda wange. Kale tweyanza nnyo muwalimu tweyanzeege mwana tawulira nsonyi omwana ebintu babikola alaba bwati. Ategeera. Olaba ajjukira n'okujjukira lono kyatajjukira alaga nti gwe. Alaga nti ate munagira kale enkya mujabbanga mutuweereza omutabiza asinze mu week enkya Friday bannanga bagenda okusaala mugende musaale naye musaalira waka togenda mu muzikiti saalira awo osabe Allah tutaase ekikwa oba ekirwadde kya COVID-19. Wembeera nga ndinze ka muzikiti tekikirizibwa. Tebakirizaayo mpozi bananyiri b'omuzikiti abe babaayo agambira Abasi enkya saa 7 nze manyi Abasi tomuleetera mitawaana awo poliisi ebeekwata mukwade Abasi takyakunganya bagoberezi era takyali wa myoyo watu wemba ngenda kusabira mu nzeka ngera watu wesiba kwa Abasi owe bikwatiddeko wa sebana ye kale yeza bulute nkoza kadima mukulu dubule bayancha abadde akyakomplaininga ebya Abasi akyabiriko katumuleke tubagamba nigenda banga nyigayo n'ennyimba zigakupera mwene zisinga okwokya Professor www.wows wali musula bulungi mwene mayanja bakwa Abasi